Mu Uganda tulina omukyala nga ye first lady nga ye Minister wa Education mu ggwanga Uganda. Minister wa Education mu ggwanga Uganda ye Janet Kataha Museveni, first lady w'eggwanga Uganda. Yagenze n'aleeta ebintu ku masomero nga mbutufu obyetegereza nawe kennyini bw'oba oli mukyala ng'onoonya n'engeri bw'okikozesaamu ng'oli mu nsonga zo ne kikusobera. Mujjukira Museveni lwe yaleeta pulogulaamu gwali mwaka gwa ddi myaka giyiseeyiseeko nti bagenda kutandika okuwa abaana b'amasomero pads ez'okukozesa nga bagenze mu nsonga zaabwe kubanga ensonga ezo zijja abaana bangi nnyo mu masomero. Abaana bangi balemwa okudda ku ssomero nga bali mu nsonga zaabwe ezo. Oba mukitegeera. Ne balyoka bagenda ne bagamba nti bagenda kutandika okuwa abaana pads ezo. Okitegeera. Naye abaana balinda pad ne bava mu kulinda pad ne bava mu kulinda pad ne babikoowa. Era twalabawo n'ensasa gengezze nti abasomesa nabo baagala gavumenti ebawe pads ezo. Okitegeera. Era ne wabeerawo empawa nnyingi nti abaana b'amasomero banabawanga ezo pad abasomesa be bajja ozikozesanga bo tebajja zibawanga. Ekiboozibozi ekyo kyali kyasirika ng'era baakivaako. Ssaawa zino baazuukidde balinga abaali baafa nga balinga abatali nawo. Baazuukidde nti baleetedde baana b'amasomero pads naye nga pads ze baabaleetedde ziri otunulako n'olemwa. Bannange wadde tugamba nti nno buli kimu tukiteekamu politics nti tupolitiikinga buli kimu. But this is too much. Njagala kubuuza maama Janet Kataha Museveni ky'ogamba gwe bazzukulu bo bambala pads zino. Maama Janet Kataha Museveni ky'ogamba gwe bazzukulu bo bambala pads zino. Lwaki musaanyawo abaana baffe? Lwaki musaanyawo bannayuganda mukagenderere kubanga mmwe muyina ebigendererwa byammwe bantu mmwe? Lwaki temwagala bantu? Lwaki muyina agatima ag'ensolo? Bantu mmwe lwaki muyina emitima egy'ensolo? Eno ye paadi gye baleetedde omwana munnayuganda ayambale. Naye ku bazzukulu ba Janet Kataha Museveni waliwo ayambala paadi eno ne baba bawala be. Waliwo ayinza okwambala paadi eno yadde bazzukulu be waliwo ayinza ojjambala ne baba bawala be. Ye lwaki ekintu ky'atasobola kukozesa nga kyabulabe eri obulamu bwe ate ayagala okiwa bannayuganda? Bwe baba tebagala pads zaabwe bazireke kubanga bulijjo abaana baffe babeerawo ng'ate pads zaabwe si ze bakozesa. Abazadde basobola okugulira abaana baabwe pads bulijjo si be bazibagulira. Oba mukitegeera? Bannayuganda balumizza obwavu nti batandise n'okubaleetera ebintu by'ekisirusiro ebitategeerekeka. Buli muzadde yenna ng'omwana we baamuwadde ekintu kino kikwata okisuule na busuuzi tekirina makulu. Tubaddewo ku mirembe n'emirembe ffe twakulira ku mirembe nga bannyaffe be batunoonyeza ebintu bye tusobola okwepaadingisa wadde paadi zaali tezinnajja. Oba okitegeera? Nga maama y'alina obuvunaanyizibwa obunoonyeza omwana we obutawera obuyonjo obusobola omupaadinga. Oba okitegeera? Naye ng'oleetera omwana wa munne ekikopo kino ng'akyesosonseke wansi. Ekikopo kino bannaye twakaludde tupolitiikinga buli kimu, but this is too much. Janet Kataha Museveni mulekerawo okututtira abaana bw'olaba ng'ekintu kyonna nga gavumenti ya Museveni ekiwomyemu omutwe. Manya ekyo ekintu kiba kyabulabe kubanga abantu abo babbi teri kintu kyamulamwa kye bayinza kutuusa ku bannayuganda nga kirimu ssente baba baazibbye edda nga baazinyakudde. Kyova olaba pulogulaamu y'okuwa abaana pads abasomi abaana b'essomero pads kyali kyabalema emyaka n'ebisiibo. Kati babaleetedde bikopo mu pads. Babaleetedde bikopo bye bajja bazunga nabyo bye bawadde abaana beesosonseke wansi mu bukyala. Kati ekintu kino bw'okyambala wansi mu bukyala oyambala otya nnika? Ekintu kino bw'okisonsoka wansi mu bukyala oyambala otya nnika? Babanga abakutaddeyo akapiira. Kano kalinga kapiira kano ke bateeka mu bantu abalwadde abalwala ekikulukuto. Mwagala kutta baana baffe. Mwagala kulwaza baana baffe bantu mmwe. Bwe muba temusobola kukola kintu mu butuufu bwakyo mubireke. Bannayuganda tuli bapambanyi tusobola okwepambanira ne twefunira ebintu. Abaana baffe be balina okukozesa. Naye mutuleke bantu mmwe. Mutuleke. Mututidde mu malwaliro mulaba tekibamalidde kati mwagala kutta na balamu batambula mutte generation ento. Mutte generation ento bantu mmwe. Buli muzadde yenna nga wafunye ekintu kino. Ngera kye bakuwadde nga paadi. Teri kintu gavumenti ya Uganda eno gye tulimu kati ey'ababbi abannanfuusi abannyakuzi ababbi kondo
kye bayinza okukola ne kituuka ku Munnayuganda nga kyamazima na bwenkanya ng'era kituufu. Bino ebintu bayinza n'okuba baakoze eddiru n'abazungu ne babibawera ku bwereere ko bboka bajje babigabe kubanga abazungu bali ku mission ya kendeeza Abafirika. Abazungu abo boolaba bali ku mission ya kendeeza Abafirika ky'ova olaba batuleetera amadagala amafu mu Afirika n'ebintu ebitulwaza buli ndwadde yonna ekolebwa esindikibwa mu Afirika. Leero bwe bigwa ku badikiteeta bano abataagala kuva mu buyinza kubanga babeera n'enjala ya ssente buli kimu kyonna ekizze eddiru zonna ezizze bo baddembe okusanyawo abantu baabwe paka nga basigadde mu buyinza. Abo be basinga okukozesa. Oba okitegeera bantu mmwe lwaki mututtira abaana bannange? Bwe muba temwagala bipaadi byammwe mubireke. Bulijjo si mwe muwa abaana paadi. Ffe twasoma ne tubeerawo tetuliiwo. Gavumenti yaleetuwa paadi ze twepaadingisa. Awolala naye bannayuganda buli wamu osobola okufiirawo. Bannange twakwawudde nno twogera politics but this is too much. N'omuntu atali mu politics kino nedda.